Oye, webale nnyo. Anti ekinjagaza aba Rose Form. Bw'ogula omufaliso osasula abamaze gutuusa. Ate ne bakukuleetera. Mami! Wanji Kingi! King! Thank you. You're always from Gobangabia. I got a father going to water. I'm not cut or goose jack or no sigu. Gwa Queenie wange agenda kunzalira mwana mulenzi. Nange house girl bagamba batusula high density. Tukola bulungi emirimu. High density mama. Ono katwala ogugwe gosana kufuna fit sleep guli ogwaba kungu otegera ni weba kidda bulungi nange mbampolo city firis fit sleep oguga nayo kugulira kijja kukisiko kate mpuliriza mama kuno mufaliso ndese kwa Queen wange kunzalira mwana mulenzi wa mahani twala yo mufaliso goli wa fit sleep goli wa Dulax. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Yes, okay, chisera. Antulengera kalanka tono nyo. Sitesi and house girl ubado jimanyi. Wabada jiraba kuspect TV. Kateri ku DVD. Umuri abazanyi babamanya. Tosuba sitesi ya mayanja and the house girl. Aji wefuge. House girl goine kwa mwesiga. Ubaya jakuba barunga tomanyi. Kakatu kuleta sitesi and the house girl. Ku DVD kogendo. Pato luyi vira kumusajja. Musajja taba wom house girl wedda luba kumutuga mukazi wange mulefa wasa kyali kyekango bwe bawasa teyategedde amwasa busayizi kimwali kumpe mulefa alemereko tukyalengera kalango bandeke amaziga ebiwoobe efujjo omukwano obwenzi akalaacha byonna biri mu firimu emu station house girl okukulako kuyimiridde mu binusu oba mpapula ku mulundi guno twagala kulaba kyanjawulo ono n'akakola akalya ayina bakyaliwa akaluma tukyalengera kalango eri ku MK Majestic Plaza wanzita bawo omutuufu yali yamugalira mu kinnya ali kubaze yabalemedeko ne kanawe sirimi akajo tukyalengera kalango bwe ngamba coming soon otegeera ki kacheno yo tedi ku coming soon yafulumye dda tosubwa station mayanja mu sinema y'omulembe station and the house girl ngenda kwagala n'ebisubi byonna nkwagaliremu n'ebitakataka pitaako house girl abba abasajja kutere nkoni baby wawe tokaba wanzi tokimanyi ngenze kati nembwa muzimu njo kwagala toyina kusuba station and house girl bebe tukyali kalankatono nnyo tosuwa bazanyi bo Nancha Whitney omuli Sematimba Ibrahim kulabako Rehema etendekedwa Sololence okuva mu Al Magic Production nyumirwa nga bwoyiga batuusa nkuyise emirundi emeka ebiri anko njagala ombuulire nga tonnimbye nga tewaliwo kigambo na kimu kyoleseeyo ku bigambo bye wayogedde byonna omwana tomukambuwalira mukwate empola akunnyonnyole maama sirika maama gwe kino kiveemu njagala ombuulire nga tewali kigambo na kimu kyobuuse buli kafankuna yenna gwewabuulira ono omwana tomukambuwalira mukwate empola alyoka akunnyonnyole bona omukambuwalira wagenda bikunnyonnyola byonna nga mubyagala maama nziramu okuyita ebyamaka gange biveeko Dedi wabako kyakubuuza muddemu ate nga tomuliimu omanyi wano twagala mazima sikuwangambye ebintu bino ebyamaka gana ebifa wano tewangambye nti ono omukazi tayagaliza tewangambye nti oyo omukazi oyo bw'aba akwesimbamu n'akulemesa obufumbo oyo sikuwangambye nti ono omukazi buli mukazi ajja waneno amakinga shuwa nti amugobesaawo
tewangambye nti obufumbo bwamulema nave ewuwe najja ye Sirika! olabye kati nabijewa Mama! nze benayogedde nze tebyabaddemu wamma kirabye Mama! Gwe sirika mama! Kakati gwe tubuulire. Biki bye wamugambye? Yogera! Kati ankoe kati wenene bya anti ngava eri n'ensawo kati nemugamba nti no jajja woba oyagala obeere mukwano gwe tayagala bakazi bakola ki bakolaawe ayagala mukazi agenda azaala musika wewaka kati nemugamba nti no ne mama Mazinga yali wano yali tawajjajja kitiibwa obirabye watogamba nsala bigambo ogambye nsala bigambo Queen! Sokoleke. Gwe byani yabadde abikubuuziza? saabimubuuzizaako Ndowooza mama kati okitegedde. naye bikyasoose kyayogedde agambye biri teyabimugambye Yabimugambye bya mama Mazinga kakati mama mumpulirizeeko. Kyengenda okubagamba kyekisembayo. Batuusa wani. alina nekyatayogedde Ekyaki? ekya prosi wa prosi Yogera ekya prosi wayogedde ki? nabadde mulabula nti nemikwano mibi kubanga omukwano gwa mama Mazinga gwali kugenda mulemesa amakage kati nga mugamba akole omukwano ku jjajja obufumbo bumwanguyire nabadde njogera lwa bulungi ndowooza otegedde ategedde Queen, kati kansalewo ekisembayo. wama bebi salawo Eri bakozi banno bonna. Okitegedde? Bw'obawo nga wajja kukola mu maka okola emirimu gyakola ki? Ebyolugambo tobikola ki? tobibeeramu Tosunza bigambo bijja eno kubitwala wa? omuntu nawoba omulumirirwa tolumirirwa Gwe lumirirwa mulimu gwe obadde ogulumirirwa? Okuva olwaleero yonna negyonaaba ogenze obenga omulimu gwe ogukola ki? Ogulumirirwa okitegedde? Kati butereevu genda okwate ebintu byo buli kamu konna tolekaawo n'akamu ojje nkuwe sente zo ogende. yes okwama olaba kingi kyosazeewo osazeewo bulungi patisa genda abadde nkulumirirwa Mama sirika mama gwe wabadde olumirirwa Queen gwamuleeta gwakiti welumirirwa akaki obunaku bwo lwaki tewabutegedde wavaawa mama va mu bintu abimaze tagenda kubiddamu ongamba kunaza bigere byange bireke ekisanko emirimu gyembadde nkoleranga nkulabirira saasira jjukiramu kwaka yali akoledde akalungi akasingako oba olulimako omusonyiwe omwana omusonyiwe mwana akwegayiridde omwana musaasi sigenda kuddamu mwanji anku nsonyiwa mwanji anti kyeŋŋambye okiwulidde situka okwate buli situka kwata buli kyewajja nakyogere maama bino ebintu byono biveeko kubanga wamulabira wano wamusanga wano gwe lwojja okutegeera nti woba oli mukozi ojja kukola mirimu ebintu byawaka tebikukwatako abakazi bosanga mukama wo baleeta ebintu byakola tebikukwatako okitegedde genda okwate ebintu byogenda omanyi ono kyandeetedde mu mutima gwange omanyi kyaki mama nze ne bwenabadde nnakenyuza mama nga ye teyansonyi I will not tolerate such a situation. Get. Batuusa wabwe nayogeza nnyo maama ngenda kudda waze omunaku wabwe ngenda kutandikirawo batuusa ngali kandoga buli wembeera wenteredde maama ebisewo nebitandika such a situation abantu ngabo
Gasia tebamanyi naku yaabwe. Oli mukozi tomanyi kyakuleeta mu kifo ky'okudda ku byakuleeta oze mukulingiriza amataga abantu. Yes please. Enough. Saagala tebalina magezi omuntu alimu okukola ekyo ekyamuleeta maama naawe obadde olaba kirabe ekyamuleeta kimulemye azze mukuyiringiza nti mukama we yaleeta mukozi gundi. Mama wange munnange wakola bubi okufa taata wange singa bina bonna munnange wandikwatiddwa gwekisa nebano tebanzala. Akyali mwana muto mubuulirire bubuulirizi nti kino tokikolanga tomugamba butajja kikwata. Ati naye muntu nga ffe bannange gwoloza obukozi kyeki Lwaki tamanya nnaku ye? Kiki? No kyekisinza okunyiza kwe kubeera nti nayogera kino nayogera kiri natuuka n'okuga yandiyogedde ebirala byonna nayogera nti maama wava mu bufumbo n'ojja otuula wano. Yes, exactly. Ate King mami yaddako genda. Kandikira wange nagabwa kange nayi badde nkuwa ku mata ati simanyi ani agenda kulabirira. Mami yaddako genda kubanga mami yakulaga alayinza okulowooza nti nze ebigambo bisala busazi but good enough nawe kyewuliriddeko ng'omwana togeza n'omanyiira ate njagala okutegeeza bino ebigambo ng'oyagala nkuzaalukuke gamba omwana oyo tyagende bw'ava mu maka muno nkuzaalukuka nnyo banzaala nze nkulayira mpasi nga tewayoka ku mabeere gano nze kubuulira batuusa n'atuusa n'akwata ekkubo n'agenda n'ava wano nkubuulidde togenda kudda kuba mwana wange nze kkiriza kirooto kyange agamba okuzimba ennyumba empanvu ekomeri naye kati sigenda kizimba agamba ogula Uganda ngituuse ngifuule Kadama batusandabye nnyo mama senga munnange nsonyiwa senga Maliki singulidde emmotoka yo gye nakusuubiza omumwa guno gundeetedde ebizibu bayi ako takiriyo kati batuusa okufanale mwana kumpetite jangu bakwebe bakukolu kale fule ngojoma bwemanga nsenya kuzaala amaziba gakatongo olwawo n'okutambula nekusibako ebikono gomba n'otambula nekufuuyira n'eggudu nga totambula nkulebe ngojoma nyirabanje ngenda kukuzaala okufa ono omwana tojja mugobawa ate nkulebe ngojoma omulusumirako What's wrong with your mother? Wama hani wali oganya otambula ne bakusibako ebikolokomba. Alimba. Naye Queen nagamba nti wano waliwo abalalu. Kakati bw'otunuulira kuno okugulu kuno. Nagamba nakubanga myenda nga nsala misale nti nzinga mizinga nti buli omwana era kikyantuulya mazinga. Buli omwana yena gyempita kati tate mazinga gana amagulu. Wama nange kirabye nga yogera bugezi ariko twalaba mami alabika ali mentally disturbed kubanga olaba agambye mbu walwawo n'otambula ate ekyo ekyokulwawo okutambula mu byayogedde ate ekyo ndabidde ddala nti ate kati eddalu likuze omanyi kyembadde nsaba ate maama ebintu byatera okwogera olemenga bitwalanga ng'ekikulu kyenava nkugamba nti omusiriikirire buli lwabaako kyakola ki kyayogera bw'ayogera ebintu ebimu ajja ayiwa buyiyi okusinziira bw'aba yagadde ki. Okay, but to cut the story short. Yes, please. Olaba batsa wali aboneredde. Listen. Tialete kikazi kijja tutumanyira okubanga bino bimalayo n'ebyosomba oyo mulimu omukati wamu okugoya omwana ono omwana nga kumanyidde ddako omwana tukoleredde bakati kujjaga owuzuma very good otoletaje poliso wano mukwaya abalapale kale gesa omugobe nyawa nsala ojja kuntegeera yengi ndaba kukobawo wano wantajagiza kujjawo pozi nga nsefudo okose gaida kyalonda nga kukola atya tajja kukobawo